Omulabirizi Dr. Eric Johnson okuva mu America awanjagidde abakulembeze wano mu Uganda okukozesa ebitiibwa n'obuyinza bye balina bakyuse eggwanga mu kifo ky'okulwanira ebitiibwa. Ono asinzidde ku mukolo gw'okutuuza omulabirizi w'ekkanisa z'abalokole mu Nansana ezegattira mu bumu obwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches nga ye mulabirizi Prince Chemongesi nga guyindidde ku kkanisa ya Worship House e Nansana esumbibwa omusumba Wilson Bugembe. Obuyinza bwe ku kkanisa ye. Omukolo guno gwetabiddwako abalabirizi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kw'ossa n'abavudde mu mawanga g'ebweru okuli Kenya, Nigeria, America n'awalala nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Moses Odong. Abakadde mu NFBAPC balambuludde ku bukulu bw'okwawulibwa nga kino kigendereddwamu okunyweza obumu okugoberera amateeka n'ebirala. Omulabirizi Dr. Ivan Lugolobi nga yabadde mu woofiisi awaddeyo woofiisi mu butongole eri omulabirizi Prince Chemongesi amuddidde mu bigere nga Chemongesi akuutiddde okukolera awamu ne Dr. Lugolobi asobole okutuukiriza obulungi bw'omulimu gwe. Nkwata ofiisi ya District Overseer Bishop of Nansana and praying that the Lord's blessing may continue to rest upon his servant. Loving one another is a command. Let's continue to pray for the unity of the National Fellowship. That has shows that someone a Christian can become a mayor of Kampala. Dr. Eric Johnson asibiridde omulabirizi Chemongesi ne banne entanda ey'okukozesa obulungi obuyinza bwe bafunye okukyusa eggwanga. A title without a function is meaningless. We're just stroking each other. But a title with function shall bring change to the nation. Ssaabalabirizi Odongo naye aliko entanda gy'asibiridde abafunye woofiisi omuli okukola obutaweera ng'akozesezza omukisa guno okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okujjukira abalokolera n'abasoosowaza nga kati yamuwa emmotoka ate n'asuubiza n'okubawa endala. For that provision and all the other pledges we believe he's going to fulfill them. Even for our other boss that they're going to get the Y'omulabirizi omujja Prince Chemongesi asuubiza nti wakola obutaweera okulaba ng'akuuma ekitiibwa ky'ekkanisa n'abasaba okukolera awamu naye naddala nga bamuwabula w'abeera akoze ensobi. I need your encouragement. I need your counsel. Where necessary. And I need your rebuke. Oluvannyuma ayisa abasumba bonna mu lusiriko olugenda okuyindira ennangabo ne Kakiri. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.